ekizibu na Uganda kyetulina okweraliikirira ng'obudde bukyali ekisookera ddala nti ensi yaffe Uganda eri mu butabanguko obw'ekika ekyawaggulu. Mula abantu mu kibuga batambula bali mu kweyagala abamu balya ssente naye nga kibajja tebakimanyi nti balyamula kwesubya gye. Wetwogerera essaawa zino Uganda eri mu katyabaga k'ebyefuna kagenda kweyongera kubanga n'abadde batusuubira otuwa ensimbi batandise okubinnyika mu nsuwa. Nga wetwogerera omusajja ono Joseph Babuloto Busera mutano wakale jinsireete muzezere ensanga bisibe bwe yakkiriza okusinkana okusinkana omubaka wa Russia eyajja mu Uganda ne batula mu State House ne boogera ensonga zimu era ye nawalampa bakama babadde bambeze ebbanga lyonna nti tebana kye basobola kukolera Africa okuggyako okugijjolwa nga n'ogibbamu ebintu. Kino nno kyamuleetedde akatabo nk'okwatalabangako era nga ebitabo bibiri bitandise okuzingibwako mpolampola ng'era ebyabanne abeefuula bakagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko eriremera okukwata mu maaso ndikwata emabega so nno naye ebibatandise okuzingako mpolampola okusinziira ku rebel sources zenfunye nti bennyini abadde bamusuute essaazi batandika omuwandiikako amawulire amakyamu ag'omu nkubo era nga mulinde ekinava mu yeebira kamojja kitegeera bulungi nnyo kubanga toyinza kuddira abantu abakusuuse okumala emyaka 40 nga bakukuumye nga ne b'otama tebakwogerako ate no babuli omusajja ali mu kutta abantu ate nga abadde bakusuuta balwana naye n'ogamba nti ogenda sigaza emirembe so nekyo kitegere bulungi nnyo nti gwenno bwobanga toli mu kubega nawe wenyini bali mu kubega ekyo nkikubuulidde era weekulidde akabazzi ku ggulu ekyo ngenze mu maaso. Ku lunaku olw'Essande mbagambye nti information yezaddwa kubanga nalina okujja naye ng'ate ndi mu holiday ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2022 abajasi ba UPDF abasoba mu 25 nga bano baali mu balakisi Kabamba bafuluma balakisi eno ne mundu era 25 ne bafuluma nga teri muntu yenna amanyi gye balina okutuusa olwaleero era zino zonna red block zalimu okuba zibateekako bali mu kunoonya emmundu zino n'abadduka nazo bali luddawa. Kino nno tekyakomye kwabo kubanga badduse era n'amasasi ng'emmundu zino zijjudde. Kino kiraliikiriza Museveni kwe kuba nti atandise okujja ku TV okwogera ebitakwatagana kubanga ali ku pressure y'amaanyi mutamanyi nako. Jjukira mbajjukiza nti omwami olwo bwe yali nga mu nsiko teyakuba wadde essasi wadde ery'ekitundu. Nkiddamu omwami ono teyakubaako wadde essasi n'erimu ery'ekitundu mu kutya teryamukwatira nsawo. Tugenze mu maaso. Era omwezi guli oguwedde information baagisirikira okutuuka lwe nagifuna. Omwezi guli oguwedde ye kennyini yakubibwa essimu namutegeeza nti abasirikale 50 bweddu mu balakisi Kasijjadwa e Masaka bano baakulita n'emmundu era nga nazo zijjudde amasasi nakati bamanyi gye baalaga era nga wetwogera omuduumizi wa balakisi eyo Major Sande oba gumanyi nga Sande omwami ow'ebibombola omwami ono era ali mu kubuuzibwa wakana n'akataano olw'ensonga nti yavunaanyizibwa ku basirikale bonna n'okuddukanya balakisi eyo olw'okuba nti ali related ku genetic embabazi Museveni omwami ono tannakunyizibwa bibuuzo bingi nnyo naye nga bali mu bweraliikirivu ti kati wakabule mundu 75 n'abasirikale 75 buli mungu alina emmundu ejjudde amasasi. Era ono mwami Sande bwe mwalabako olumu nga ayogera amafuukuule y'omu ku balirative ba Janet naye nga bali mu buuza abajasi bano 50 bafuluma n'emmundu mu kasitole nga bazijje mu amale baalaga luddawa. Kino kiraliikiriza Museveni ku kutandika okuteeka red block na buli nsonda yonna n'okuba nti n'entambula ze bazikendeza kati bakyasobola kutambula olw'okuba nti batya essala bayinza obbasalako nga tebategedde ani agenda balumba. Tugenze mu maaso. Era ku wiiki olwokusatu oluwedde mu State House Entebbe olw'okuba nti nali mpumuddemu waliyo olutalo v'omwange wakati wa Janet Kembabazi ne mwami wo Yoseti Babuloto Busera mutano wakale nserete Museveni ensanga bisibe ng'olutalo luno luvudde wakati wa Janet ne Museveni nga luvudde ku butabanguko obuli wakati wa Sam Kuteesa Odrek Lwabwogo ne Muhoozi Kanyirubaga Muhoozi Laaga ng'olutalo luno lwa byabufuzi era nga Janet yagamba tasobola kuwagira mwana ono olw'ensonga nti omwana ono bwe baali balwana entalo olw'okuba nti banoonya obuyambi mwana ono teyaliiwo yali ali mu kulya ice cream na biskuiti kati Museveni gw'atiitiibye okuba nti agenda mumuleka mu buyinza ate mbu ye afutubbale ku bano. Janet kyagamba nti kyafuuwe kigwa embalala nga takkiriza bintu bino. Olutalo luno lwali lw'amaanyi katono nno ebifo bibabugume. Janet n'atandika okunyooka nga tulera eweddemu dizero n'agamba Museveni nti bino sijja bikumiriza akamanyiro nkamakolezi nkoyo akamanyiroko n'agamba yagenda mu maaso n'agamba mu Lunyankole konko omwana ogwo najja okutunyaalira abamanyi Olunyankole mukimanyi bulungi nnyo omukyalo bwe yali avudde mu mbeera n'agamba bbaawe Yoseti Babuloto mutabani wa Kalekezi yagamba omwana ono sobola mukkiriza kubanga omwana ono ajja tufuka ku mutwe. Mu Lunyankole yagamba konko omwana ogwo najja okutunyaalira ekitegeeza nti Janet yali yagamba bbaawe Museveni nti omwana w'oyo Muhoozi Kanyirukaba
ajja tufuka ku mutwe ate nga nze mu myaka gyange simanyiirwa era tojja kummanyiira wano na mutabani wo sitwagala mwana natufuke ku mutwe olaba ayogera neyeefuula nti ategeera nnyo nga tannakwata buyiza bw'anaakwata obuyiza ffe tugenda kuddawa kino nno kyanyiiza Genetic Kembabazi n'akwatamu obugugu bwe yogayoga mpaka ebuziga gy'apangisa nakati oba gy'alina amakaage gy'abadde abadde ebbanga lyonna nga munyivu wa nsuso olw'ensonga nti waliwo obutabanguko obuliwo nti Janet ye nga ye ayagala Odrek Lwabwogo ate nga Odrek Lwabwogo jjukira naye yalina ekirowoozo ekifuuka omukulembeze w'eggwanga ate nga ne munne Sam Kuteesa twogera essaawa zino ali mu maka ge naye nga bamusibiddemu nga tebamukkiriza kufuluma olw'ensonga nti musajja munne oba mukulu munne Amama Mbabazi yamusibako omugambo omunene ennyo ogutokomoka era okugenda okukakkana nga Museveni ye atiddemu n'agamba no omusajja oyo abeere mu nju nga musibe so esaana muwulira embere nga zivugidde mu Hola House eyo mujja tegeera nti emizimu gyammwe gitandise okukola bulungi nnyo na buli kimu kigenda maaso tugenze maaso Yoseri Kansulenti kuwoli kuno era oteredde bulungi nnyo recently wazze ku TV nokola nekiyita national state of address nogikola bulungi nnyo noyogera ebigambo bingi nnyo naye newuunya abantu abakyawuliriza omukulu ono ebigambo byayogera kuba agambye agenda kudda ku Lwokutaano nebifo nga tanda ku Lwokutaano mu bigambo abantu abangi bye bategeeramu ku lunaku olwo omwami oyo yajja n'atuwumula bulungi nnyo njala muwuliza bigambo omwami bye yayogera bifo nga tannadda wulira sooka olidde to papa lindako era musubire State of the National Address gyagenda okukola mujja giwulira is when the gas coming out of the southern part of the body. I don't know what they call it in Uganda. Akabadiremu is when the gas coming out of the southern part of the body. I don't know what they call it in Uganda. Omwami oyo yajja okwogerako eri eggwanga ekigambo kyeyasinga okugamba abantu kyali kinyango niwebuuza omukulembeze w'eggwanga ati mukulembeze wa ggwanga atandika okwogera ebigambo ebifaanagana bwebityo ku TV ng'ensi yo nemwogesa amaaso nti ebinyango niwebuuza eggwanga liraga luddawa era ani alifuga awo ne tutugenda kulwawo njagala buli muntu yenna ali eyagawumbidde owulira ebigambo bino bulungi nnyo nga sinagenda ku information era gyengenda obbawa kubanga njala bbawa information bulungi nnyo mutegeere kyekigenda mu maaso akatambi kano yakoogera era waliwo abantu bangi abali boogera ebigambo bino njagala buli muntu yenna munnayuganda nga saawuddemu ggwanga naye no bimesi njagala egende mwenna abantu abasangibwa mu kitundu ekyasammatikati wa Uganda kyetuyita Buganda region bingi ti oli muganda bingi ti oli munyorongo olinamu ettaka olinamu poloti olinamu ki naye nammwe no bimesi njagala egende mu Bwakabaka bwonna before ng'omuntu tannakumanyira before in fact kanso kensa ntandike bwe before omuntu yenna nga tannajja ku platform y'okumanyira ng'oyogera ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda oba oyogera ku nsonga za Bunyoro oba ez'obwa Tooro oba ezaaki njagala owuliza information eno bulungi nnyo wengenda okusinzira musooka mutegere information njagala musooka mulira information video eno bulungi nnyo omwami ono mulyoke muwuliza ebigambo bye n'endowooza ye kati buli ajjeeyo ng'amanyira ng'ovumalumbye ku nsonga za Buganda ku nsonga za Bunyoro ku nsonga za Tooro ku nsonga za nkole z'Obwakabaka njagala owuliza ka video kano bulungi nnyo nga tonnayogera kigambo kyonna era nkubiriza omunyankole yenna nkubiriza omunyoro yenna nkubiriza omutolo yenna omuganda n'omusoga ng'okyalina Obwakabaka wuliriza ka video kano bulungi nnyo baakatadde kudda ku mutimbagano naye nze nina information njagala obbongera ku mujulize bulungi nnyo mulyoke mutegeere buli yenna ayogera ku Bwakabaka ng'ate agamba nti ffe twonoona nga ne tuprotectinga Bwakabaka bwonna buli mu Uganda wuliriza bulungi nnyo Africans, you are going to be like the African chiefs who are here half naked, running around, that they are very important. That is a lion, that the king is a lion. A lion, whom would you eat? He only eats. Why don't you eat the imperialists who come to Now, these kings,
I have had a long problem with them. Because remember, your ancestors were here. In their ignorance, we were all right. We were here with our small kings. In Angola there, we had a small king. But the Angola thought he was a great king. He was Rubambansi, the control of the whole world. They thought that Angola was the whole world. Rubambansi, Mukazi Kusinga. So we had these little kings here. Here, Karagwe, Buganda, Bunyoro, all these little kings were here. They didn't know much, so you can't blame them. But the problem is that when I hear a rumor that some of you are Christians. It's not confirmed, but there's some rumor that now, if you are Christians like me, you would have read the book. Alright, mwulidde bulungi sigenda kaddamu. Omwami mu video yagamba nti alina obuzibu era abadde n'obuzibu okuva edda n'abakulembeze ab'ennono mu Uganda. Alina obuzibu okuva edda n'abakulembeze b'ennono mu Uganda n'abumenya. Obwa Buganda, obwa Busoga, obwa Bunyoro bwa Nkole. Naga, those are just small kingdoms. Just those are small kingdoms. Nagamba, nibadde n'obuzibu okuva ebbanga lyonna n'obwakabaka buno. Kubanga tebulina mugaso n'ababulimu ba Eritreans tebategeera bulungi nnyo. Yoyo gumugamba. N'agenda maaso n'agamba nti n'oli omuntu nga yeeyita neeyita kabamba nsi olwayogera ku kabaka wa Nkole n'abuuza nti kati oli agamba atya mbu yakulira ensi yonna. N'agamba olwolira mbu yeeyita mpologoma naye empologoma nga yeeyita mpologoma yali ani gwe yali alidde tukimanyi nti empologoma ziri abantu yali alidde ki kugamba ng'omuwulira avoola anyooma nga missoni yaakujja obwakabaka mu nsi yateeka obubwe bwakozesa ne moolo.